Mikwano gyaffe tubabuuzaako eno Teachers Voice ffe tukuba tooki mu nsonga ezimu eziba zitambula mu nsi yaffe Uganda. Leero tuzze tukube tooki ku nsonga ya bbaasi President Museveni ze yalonkinga bwe yagenda e Jinja ennaku eziyiseeko emabega n'atuuka n'okuwera importation of buses mu ggwanga lyattu Uganda. Idea teyali mbi okwagaliza bannayuganda, naye tulina okutunulira tutuuse okuba nga tukola ku bintu ebyogaana bbaasi zino okuva ebweru. Njagala okuwa ekyokulabirako, njagala kukosa reference ya Pioneer bus eziri wali e Namboole ezikonkomaliddewo nti ziwera bbaasi mpitirivu, naye teebereza ssente ezaayonoonebwa okubeera nga bbaasi ezo zijja. Kati oddemu otunulire bbaasi zino ze tulonkinga omukulembeze wa z'agamba nti ze tuba tutambula nazo, kitegeeza nti tuyinza okufuna obuzibu gye bujja. So nze nsaba omukulembeze w'eggwanga ayongere okubeera ng'ensonga yagikuba mu tooki. We need buses. Zino bbaasi eziri ku kkubo tezimala, ntono nnyo, ate nsikakasa nti kira vehicle bbaasi eno eyakolebwa nti etuuse ku capacity ekola bbaasi ezisobola okuba nga zisaabaza bannayuganda. Tuteekwa okutambula mpola mpola. Idea simbi okukwagaliza munnayuganda, but we need more external assistance in form of owning bus companies n'okumanufacturinga bbaasi ezi wano mu ggwanga. So tutunule Pioneer bus ezifuuse ekizibu wali naye nga ssente za miwamusolo zaafa. So President weetaaga okutuula wansi n'osaba report nga bw'otera okukola. Saba report ku Pioneer bus ezikonkomaliddewo e Namboole. Lwaki? Kijja kutuyamba okubeera nga tutegeera butya ebintu bino gye bikoma nga bitandise. So bwe naba tetukoze ekyo kijja kutegeeza nti nno bannayuganda ssente zaabwe zoonooneka ne zifa ttoge, so nga tulina ebizibu bingi nnyo eby'okukolako. Twagala okubeera nga tukola enguudo sinkole, twagala okuba nga tukola ebintu bya njawulo, amasannyalaze geetaaga okusalibwako, but remember ensonga lwaki tetusala ku bintu ebyo kwe kubanga tukyalina ebintu ebyokuteekamu ssente nnyingi nnyo ate ne tubeera nga tetufunyeemu. So tukole ebintu nga biri long lasting. We support Uganda, build Uganda, buy Uganda. Tukiwagira nnyo naye twetaaga okutundira ennyo ebintu bino nga tubikkiriza okubeera nga bibaawo. Abantu abakukwasizaako okukola ebintu bino omukulembeze w'eggwanga si babi naye beetaaga okwongera okubba mu ttooki. So bwe twali tukoze ekyo tujja kuba twonoona ssente z'omiwamusolo nnyingi nnyo ate nga Uganda yeetaaga ssente. Bus eno eyalonkingibwa tugyetaaga. It's a very nice project. However, are we yet to own our own bus company? If not, nakyo kisobola okuddamu ekikubaganyizaako ebirowoozo. Teachers Voice Hassan, Instagram osookebera ku Mustafa Hassan, Twitter at Mustafa Hassan, Facebook Mustafa Hassan, ne WhatsApp 0788009442. Eriyo bingi nnyo ne twongera okubeera nga tunyumya ku bintu ebyo mu ngeri emu oba endala. Nze ndi musomesa era lino ddoboozi litunulira how can we improve the teachers status. Ensonga lwaki njogera ku bintu ebyo ebimu eby'enjawulo. Mubeere bulungi, mweraba, mwebale nnyo okubeera nga mutulaba nga mutugoberera ku live nze tukola, naye nga nkakasa nga zongera ttaffaali mulamu bwa munnayuganda. Temuvaapo, tubeerako nga tunyumya ebiseera byonna Teachers Voice. This is ITV Uganda. See your dreams.